mbaka wa Lubaga North non-aligned movement n'enkuŋŋaana ezigwa mu kkowa ery'owalo lwakaggwa mbaka alwogeddeko waliwo olujja wiiki ejja luggwe tufune G77 plus China. Amawanga nga Uganda member naddala nga tulina n'obwessentebe tuganyulwamu tutya abantu ba wansi bawulira namba bagamba president ajja bamuyita nnaamu oba ggwanga ki bagala babitegeere haji tuganyulwamu tutya kuŋŋaana zeziki neyanziza nnyo enkuŋŋaana nga zino nga olwa non-allied movement nga bwe tutegeezeddwako nti kino kibiina ekigatta amawanga getulowooza nti gakula. Ndowooza ekyali ekirowoozo ekyabaggusawo ekibiina kino era kirudde nga weekiri tubadde tujja tukigoberera kijja kituula mu continents nnyingi nnyo mu nsi yonna mu Africa waliwo ensi ezaali zitegeseeko kati omwaka guno 2024 slot ya ggwanga lya Uganda era nga tusuubira okukyaza aba dignitaries abawera 120 okwetooloola ensi yonna. Oba oli oyo omuntu atulaba yandirowoozezza nti olukuŋŋaana luno nga lujja abakozi b'emirimu balirowooza nti baali badde baweebwa omwagaanya okukola emirimu okukola business. Wano tukimanyi tulina ennono zaffe, tulina ebimu ku symbols oba ebintu bye tukozesa okugjayo ennono zaffe nga tuyita mu kubajja, nga tuyita mu kutunga, nga tuyita mu art oba oliawo bitwanise ng'ebyokuyimba n'okuzanya emizannyo n'ebibajje nakyo nakyogeddeko. Twalirowoozeza nti eno y'opportunity eyali baddewo okuvaayo ne tulegera ddala nti Uganda ly'ekkula lya Africa. Naye kyannaku nnyo nti ffe wetulwandirowolereza kyannaku kuba olukuŋŋaana nga lulungi era teri mukulembeza ayagala Uganda atandirwaniriza. Naye nga bwe tuzira tubuuse eggwanga lino nga tunnyonnyola bannayuganda ku bigenda mu maaso nti mu kiseera kino kye tulimu ekyakanayo kyani ebyali badde ebirungi bimaliriza bifuuliddwa bubi abakulembeze abali mu nteekateeka ezo. Nkugambye nti singa gavumenti eriko erumirirwa omuntu wa bulijjo twali badde mu bbinu bwana busuulwa. Olukuŋŋaana oluba lugenda kubeera mu nnyonyo singa street ya Nsambya road eyo nayo Nagaba road ejjuddeko bantu ab'ebitone byabwe ebyenjawulo, singa kujjuddeko tents ezitunda ebintu kuba bino byetwogerako abamu tubadde mu mawanga recently tubadde gundi Rwanda eyo nga tuli mu mpaka za East African Parliamentary Games era Uganda yamaliriza yeziwangudde overall. Naye era tulina bye twalabayo nti olaba mawanga buwanga ga East Africa gakuŋŋaanidde ekigali naye nga osanga balina bye batunda batunze obuntuntu ababajja babaza ebintu byabwe bulungi ne babiwunda bulungi ne babitwa abaana abali mu music abali mu comedy waabwe nabo nga balina wabeerayo emizannyo gye bataddemu amaanyi. Essaawa zino twandibadde twebranding bali ku nguudo bo bali mu organized spaces ne streets ezimu katika ensi eri organizing kugambye nti olukuŋŋaana bwe lubanga bwana busuulwa luli mu nnyonyo soogedde nti bajje bagende bagateeka buli wamu. Nkugambye Ensambya awe ku luguudo lw'Ensambya Ngaba road express highway okuva ekajjanso genda paka munyonyo ne Salama road eyo yali badde essaawa zino nga tulina ekintu kye tulina kye tuyandise showcasing nga tuga nti waliwo bye tulaga bye tuyina. Naye kye bakoze ekyamaanyi ennyo mu nsonyi nnyingi kye bali mu kukola ekyamaanyi kutulugunya abo abalina bye bakola babajje ku nguudo. Njagala ninyonyole omuntu atulaba essaawa zino nti bwe tutuuka ensonga y'ebyenfuna gye tumanyi nti biserebye biri ku zero nti bannayuganda mu generation eno bagezezaako okwetetenkanyanga bba abantu mu gavumenti ezirumirirwa abantu gavumenti ze ziteekateekera abantu baazo ababeera mu nsi ezo. Naye essaawa ya kakati
abantu bannayuganda bebetetenkanya okulaba nti babaddewo batya kyetwandiise survival of the fittest. Era twalirowoozeza nti gavumenti yali badde emphasis egiteeka nti bannayuganda bafunye batya mu kintu kino ekyannaamu. Naye nkugambye wenjogerera bannayuganda bali mu makomera basibiddwa lwa mukolo gwa nnaamu. Yes, batandise okukwata abaana babasiba. Njagala otwala obudde Dansan ogendeko ku kkooti ya KCC ositewo olabe ekiriwo. Abantu ebifo badde bakoleramu byonna byonna KCC yataddeko abantu baayo bagenda babimenya. Ekisooka ne mu programs ennyini mu nteekateeka nga muganda wange Tamaguzi wabagambye nti birimu kyekubira tebiri straight. Essaawa za kati meetings eziteekateeka olukuŋŋaana luno lwa nnaamu bwe nkubuulira azikubiriza oseka n'okuseka. Nakyobe akola ng'ani mu Kampala. Luse head of public service mu ggwanga Uganda. Gwe twagala kuŋŋamba teriiyo bantu bakugu bali badde basobola kuteekateeka kintu ekyo nga Nakyobe si yakirimu. Gwe tomanyi mirimu gya Nakyobe? Nakyobe mukugu. Mukugu muki? Kuba njagala tubere honest. Twogere ggwanga tuleke kulimbalimba ggwanga. Njagala tujje tutunuulire. Nakyobe recently ndoza yali PPS to president abadde mu State House. Ebyo byonna byakuswaza. Gwe kyogamba nti ekitongole kyetwandiisa authority nga Kampala Capital City Authority ekiri in charge of this city kyali badde tekisobola kutuula wansi ne bakola program nnuŋŋamu. Ebintu bingi nnyo. Twogera ku burden ya debt gye tulina ebbanja Uganda lyeyina essaawa zino. Naamwe eyo gy'olaba. Nakyobe bamujja wansi wa minister in charge of Kampala. Yes. No, sorry, ED, executive director. Bamujja wansi wa minister in charge of Kampala, bamuteka under head of civil service. So she does no longer now report to the minister. I think that's how Nakyobe comes in. I'm not saying it is correct, it could be irregular, but kyebakola yes ekyo kituufu kyayogera bwana Romushana. Naye ffe kyetuvumirira kyekyokulowooza nti waliwo omuntu omu babiri basatu bana be balina okutambuza affairs z'eggwanga lino buli issue ebeerawo be bagirimu abatulaba. Issue mu Uganda buli ebeerawo abakyala babiri Edith Nakalema Lucy Nakyobe. Buli ekibeerawo balina obusobozi musango ki? Bwebaga nakyo bagenda kuleka nnaamu n'amutegeka bulungi. Tubeere benkanya fenga abakulembeze abalonde tumanyi nti Uganda enojjudde abantu bannabitono bangi ejjudde abantu abayivu ekimala ejjudde abantu abalina credentials ate ejjudde abantu abaagala Uganda. N'olwokuba nti obubbi bw'essente obuli mu Uganda omukulu Mwami Museveni atya n'okukola n'abalala bonna kuba bayinza okumala ne bajjayo ebyama ku ssente ezibbibwa. Mbadde nkulaga ebimu ku bintu bye tulowooza nti teyali badde mbi naye